So they have no business at the water point. They will not be able to access water. Amazzi amayonjo kye kimu ku bizibu ebikyatawaanya abantu ate bw'otuuka misoso gy'ebyalo olwo ne gujjabagira. Ensonga za kaabuyonjo nazo kizibu kinene nga kino kivuddeko abantu okulwala endwadde eziva ku bukyafu. Kati ekitongole ky'amazzi ki National Water and Sewerage Corporation kiri mu kaweefube wa kubunyisa amazzi amayonjo okulaba nga buli muntu asobola okugafunako bbeeyi esobokera ddala. We are doing a project which is going to change the quality of the lives of our people in informal settlements at the lowest tariff for the people in informal communities at 25 shillings per 20-litre jerrycan. Samuel Apedel ow'amawulire mu kitongole kino agamba olutuukidde olwaleero nga balwanyisa abantu ababadde batunda amazzi gano eri abantu ku bbeeyi ennene ekiremesezza bangi okufuna amazzi amayonjo. What has been happening is that the people who operate these public taps have been selling the water to the people at 300 shillings and 500 shillings. So we are now introducing prepaid water meters. They have been in existence for some time, but we are upscaling now. The prepaid water meters ensure that the customers get the water at the official national water price. Agamba mu nteekateeka eno baakakola taapu z'amazzi 1,600 ng'endala 2,400 ziri mu kuzimbibwa mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo. We are going to add 2,600 prepaid meters. We've been having around 1,400. Some of these will be replaced with these ones. So all those places of Kasokoso, the places of Mutundwe, you go to Narukorongo, places like the Kisenyi, Kurambiro, all of those places. Era mu nteekateeka eno eddukanyizibwa ku buyambi bw'ensimbi obuli eyo mu bukadde bwa euro 29 okuva mu ggwanga lya Bufalansa. We have to report back for the mission, so we will report to the European Union and to the European Investment Bank that this important service is granted to the community, but most importantly is granted to the schools and to the children. Waliwo ne kaabuyonjo ez'olukale eziri mu kuzimbibwa mu ngeri y'okutumbula obuyonjo. Okulaba nti abatuuze ddala nga bali mu butale abatambula obutambuzi nga bana ba transit population bafuna omukisa okozesa toilets ez'omulembe. Toyi zino ze zimu ku zaakabawo mu Uganda. Oyinza n'ozita smart toilets pa tezibangawo waggulu tulinawo abasobola okuba nga bakolera bizinesi ate wansi wali toilets nti ensimbi ezinaava waggulu ku rooftop zijja kusobola okuyamba okulongoosa toilets wansi. Abantu ssekinnoomu abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno balaze essanyu. This toilet has helped us to reduce congestion at the side of girls. And I will thank all the organizations which have contributed the money to build for us the toilets. The toilet has really helped, especially the girls. You know, as girls, when you're in your periods, you feel like bathing. So there's a washroom there. The girls feel like bathing all the time. Mu kiseera kino waliwo ekibinja ky'abantu okuva e Bungereza abazze okulaba enteekateeka eno nga bw'etambula olwo balabe butya bwe bayinza okwongera okuyamba ekitongole kino mu kubunyisa amazzi amayonjo.